Yesu ketandika butandisi songa tolekedde eninga y'omusambwa natenga bulijjo eno nno yensibuka ebina Uganda firimu ya Richard Pafula era nga Richard Walakila saako magambo Grace bali mwene tandika Jingo John Bosco Sonko Betty ono mwana wa buwala ate nga Caleb Godfrey nye tugenda mulabako ndi balekera Tracy tukyatandika butandisi nalubwama Ashok Screen ekyali ntandikwa tugenda maaso Raiwas Movie Production bebaka ekwatidde era nga Pafula Richard ne Titus Heritage beba editor baayo olugero baluzannyo okusinziira ku ebyo Sonko Betty bye yawandiika era Pafula Richard Walakira najja alutegeka magambo Grace yakoze ku welfare tukyali ku nyanjula ya firimu Bambi mutte lavu yaffe teyongerwako matama mpagwa omusaba gwamugamba toli neyeetunga omusamba negulajana negutema genda okwetegereza matama mpagwa yeyetta gumugambye toli ave mulavu yaffe gwamugamba mutta ave mulavu yaffe ate matama mpagwa waali ne guno n'akambe kaagwo gwekyalina bangi ab'okutwala gwe muwala gwe ono genda okuyita lugemwa ebintu ebimu biva bijjamu omuzannyo ebintu ebimu bijjamu omuga kale omuntu afu n'atandika yasala wayuze buyuza kati ekyokudduka n'akireka odduka olagawa gwoviiriddeko omulenzi lwange okwetta ate odduka weddusadusa wetwa toyinza kundeka nga montadde maziga bwe n'emisambwa giruma egubaako gwe gwagala n'afa guwulira bubi n'omusambwa guwulira bubi nga gwe gwagala afudde enfirimu egenda maaso ne gutema egaya sijja bisobola n'asooka akulukuta bannaye ku kyalo kuliko omusambwa omusambwa gufuuse omusambwa wetwogerera amatama mpagwa ze mbuyaga ezikaza engoye ze vaayo enfirimu egenda maaso ono yagala nikuŋŋanya buli omu saa yakwerwanaku omusambwa gufuuse omusambwa omusambwa gufuuse omusambwa kati nga tasanga nalongo omusambwa guli kukyalo kugenda kutta buli omu omusambwa ekyalo kiguddeko nabe ekyalo kiguddeko nabe ono lengera bwafaanana gusoose ne gumukaba byekigo bannange mama bulijjo omusambwa gwekutta abantu era ngenda ategeeza buli omu kukyalo ngenda abagamba mwenna twerwaneko bannange tugenda kukola tutere kituufu twerwaneko balina kwekolamu omulimu babe nga basooka okwerwanako kubanga embeera eriwo era ikasi nungi n'akamu kale nga wayita ennaku bbiri bwe wayita ennaku bbiri baagaye balina okwerwanako kyebayi balina okukola musambwa togugalamiza ne gugalamira olutalo olw'okulwanyisa omusambwa guba lutalo olutali lwa muzannyo era olutalo olwo muteekeddwa okuba ndi
wabeerawo engeri eyanguwa ey'okukola ki efirimu egenda maaso kati baleeta mulogo omusambo bagukaba batya baagala babe nga bakaba omusambo guno omusambwa ekizibu nkitegedde ku kyalo kuno kuliko eti eddene bayite kajjo lyenjovu kati ogenda okwetegereza ono yatuuka abuuza kajjo lya njovu waawe mumanye kajjo ly'enjovu ekizibu kiriawo ekitawaanya ekyalo n'agamba nkizudde ekizibu ekyajja ku kyalo kuno kiri ku kajjo lya njovu si kajjo lya ndiga naye ly'enjovu agala obuzibu buveewo era ono yagamba nti okumalawo obuzibu bwonna tulina otuuka awali ekajjo ly'enjovu era zajjadde obuzibu obuli kuno ku kyalo era bwavakowo obuzibu efirimu egenda maaso naye omanyi genda oyite chairman ajja abeerewo nga naffe genda ewa chairman katutambule mpolampola ng'omukulu oyo gwe muyisewo aba atusangira balina ogenda bakole ku ky'omusambwa naye ne ssentebe alina okuleka ndi abaawo tetujja kukwata musambwa guno nga ssentebe w'ekyalo taliiwo bannaffe nga bakwata ekkubo okuleka ndi boolekera baabano efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso nga bayitawo nga boolekera kati nga batuuka ku kajjo ly'enjovu awagamba omusambwa we gusula jjukira eyaguleeta wano we yagussa nti omuntu aleeta ekintu omanyi ennyumba z'emisambwa tosobola kuzimba y'amabaati si ze baazimbanga kati baazituuzanga mu miti lyaleeta omusambwa n'agussaawo ono jjajja yazze okugukaba ye ekizibu yakirabye mu kitundu weekiri naye engeri ekizibu kino gye kikwatwamu wetannaba kumanya saagala kukwata musambwa chairman nga tannajja kuba kyetaaga abanaakuba nga tugalula balina okubaleeta chairman nga bamuleeta bakwate ekizibu ne bachairman jjukira babeera bantu era bamanyi bulungi nnyo obuzibu bwonna bwe babuva kikyotalaba ate kulaba ki ekigenda mu maaso bane mumbulire ekiriwo asangawo bamafumu meene ate olwo kiki muli kukiwano wamanya obuzibu obugwa kuno n'agandi ekyalo kino kiguddeko obuzibu bungi nnyo nanga abataka bwe bajja mu naye kyotaamanya nagenza okukebera mu nsimbi buli kimu kyonna bwe twakebedde awava obuzibu bwe wano omusambwa ogugenda maaso n'okuleka nti gutawaanya abantu liri sangamooto lyennyini kati essangamooto wano we lisula balirumbye mu maka gaalyo bakyali mu lujja baagala kuyingira mu ddiiro oba mu kisenge mwe banaagujja mu muti chairman ndekerawo ku chairman va mu bintu by'olubalato chairman ye ali ku kimu ngamba nti ekizibu ekita abantu kiri muti omuti guno bbanga lye gumaze otugutemako n'ekyogera abantu abaana ne banaaba gwe muŋŋamba nti omuti gwe gulimu ekizibu muli balwadde ba mitwe muyina ekizibu ono ng'atandika gwetooloola efirimu egenda maaso ng'atandika gwetooloola agwetooloola nga yeetooloola muti efirimu tulaba ndabe egenda maaso munange gwe abadde ali siguukuludde ndijeyo sanamu ndijeyo sanamu
bali sawa soko olinde liba lyokya olikwasa engalo lyokya esanamu ng'ajja eddagala ng'atandika kusima efirimu egenda maaso ayina eddagala lye ng'asima bannange eyazza nyweza esanamu lilisanga moto kati ate ono lyayisa mujenje kkalu lyakuba oli lyamusuna ebbeere omulogo ate waali kyova olaba neziba ntalo z'abakanyama kisaana n'omanya kanyama kigwoyingira ojja gwe esanamu mu kafuba oleeta obuzibu Ssentebe nga gyazuukusa omukazi maama owange we eyazze okwata ekyokola kimukabye amanyi kiki bagenda okukwatakwatako ate ng'akyanyega mulaba byemuze sidagani bakazi mmwe n'abane bakazi mwe muleese ebizibu bino ekyokuba ni bakazi mwe temukyatuula buli kaseera okutayira ne kubanga okutayira mwe mutuleetedde ebizibu modulo ebizibu byange nga mmaleta bizibu owulidde ekyalo kirina embeera ekitawaanya first of all second omutwe gwe guliko ebizibu n'agaanifu omukazi yatugambye nti ekizibu kyonna kivaawo era ekyamuleese kwe kuleekani atereeza embeera kyamaani ye waakwata ku muntu talengera adde oluliro bamuddiza gogamba otya omutiiti gwe guleeta okufa ku kyalo ate mukazi gwe omukazi eyazze okulabula wuno kapooti ojja kuleka ebizibu era Ssentebe yakayana nnyo ye ng'akiraba waliwo ekitatereereddeeko ddala mu bantu bano ne gujja mu Chairman obedde awaka n'ebyemisambwa Chairman mwana ne nnyumba yange ne gutandika okuyomba bagumazeeko emirembe bagujja ewaabe waagwo era ne baguleeta okusula mu muti gukuba empewo Chairman ku ttaka ow'empaka ayina mmebiri Chairman Chairman wansi abatandika ne batandika kino kinyumya otya Ssentebe bamuleese ensonga enaagibeeremu kumbe Ssentebe alinga ge baleese okutta era omusambwa nga gumaze okukola ekikolobero bano badduka buddusi beeyongereyo anti wedda kye basuubira si kye balabye Ssentebe bw'agudde wansi efirimu yaffe egenda maaso era nga twetaaga tumanye ludda bajja biggwera ne sinema ebintu bifuuse birala embeera efuuse endala nnyo Ssentebe omuntu olulimi balugaliza amanye ebibuno bitobye ate mbu Ssentebe situka ebintu ebimu bibaawo n'olwawo kukkiriza mangu naye nga bibaddewo kale nno ng'ayise sabbiiti namba ye Ssentebe yalugenda bw'atyo era bw'olengera omuntu yenna awakanya omusambwa muleke kubanga ekigambo musambwa kyayogerwa era ne kituumibwa ekyo ekituumibwa omusambwa nga kimaze kulabwako siwali kigambo kyonna kikola makulu nga tekibangawo kwata obusente bwammwe njagala olabe kale tebaakoma okwo ne baleeta omusawo omulala mulimu gwammwe singa gunnema temumpa wadde ekikumi kyammwe ono yabagamba engeri gye kirini ekyalo kino era naye bo ng'abasawo abatuufu babuvunaanyizibwako kyenkanye kimaye guyinsobola n'otwala obulamu bwo n'agandi kino kyoliko fe omusamba guno twagula engeri gye gwatwalamu Ssentebe era n'engeri gye gwatwalamu n'omukyalo mulala yali agezaako gwepampalikako ono yagamba ni sente muzireke sente temuzimpa njagala nze mbakwatire mbakabbire omusambwa ono mukazi wattu gwamutwalira boyfriend matama mpagwa matama mpagwa yagenda tasiibudde guma
goma munange ebintu byensi bwe bityo bwo biba tugenda maaso njagala olabe babasuubiza era ng'ekyokulemwa si kye baliko era ne babagamba tugenda kulekaani buli kimu tukikwasaganya bulungi ddala kye tulina okukola kwe kulekaani tuyita amaanyi ag'olubereberye ag'obujjajjaffe okubanga gatwegattako kubanga ffe ng'abooliwo tetulina maanyi na buyinza abula abaakulembera oba abaakulembera abajjajjaffe abaasooka beebuka abaaliko amaanyi g'obutonzi era nga n'ebinene mu biseera ebyo byabanga bitono nnyo gye bali kale ensonga ze tulabanga ennene era abajjajjaffe basobola okulekaani ensonga ezo bazanguya balina okutandika okwoloobya itawo embuga ya Musoke baabo balina okuyimba obuyimba obw'abalungu balina okusooka olwandawula kuba abalongo bonna baba bandawula nga batandika olimba lwandawula batandisa emikolo manye abalongo bano si bakuzanya baleeta emika manange kwekikijjajja naabwe lindako jajja bagambye temumpa jajja tuli mulinde temudduka ensi neeyuga kino kye bayita okusisimula ebitonde byonna ensi etandise okuyuga kiki tugenda maaso ne firimu era twagala tumanye ludala gye biggwera anti emiranga giijo efirimu egenda maaso laba emiranga ne gweyoleka abagezaako galula luli gwatugabalinga kwe gulaba ne bano bazze bemoole era gulaba okwemoola okuze kamanyiro kennyini ne bagamba ni emisambwa gibamba okwo mwana tegigula bizigo ekikubonyabonyesa ekyalo kino ojja tubulira lwaki obonyabonya ekyalo ffe b'oyuuya nga bwewungula oti twaziza gwaki lwaki otuyuuyayuuya obwenkanidde awo kumbe onataka kamata kyenjagala okumanya nange kiki ekyakuleta otuuka okukola ekyo lwaki ogenda maaso n'okutta abantu abatakuvumanga abatakuyombesanga wavaawa era ekigendererwa kyo kyakiwano bano batya okutunulayo baga omusamba ogutunula ennyo mu maaso gunyega ono yawunya baani abamwogeza teri yali awogeza musambwa guno gwe gwe gukola ebikolwa byago ne gugenda era ne gugenda maaso n'okulekaani gunnyonnyola engeri gye baagutabula okugujja maka gaagwo gye gwali gusirikidde era ennyumba yaagwo yajja kale oguleeta erudde eno guteeka mu muti empewo egufuuwa n'enkuba egukuba wawulirako nga bagamba waliwo emmando ebanja enju nazo zaagala okwebaka era zeebikka emmando azifuluuta kati emmando awo ogijjako bulangiti n'ogireka empewo egifuuwe oba oleese buzibu oyagala ndeke wangu mulete neguleeta omuntu eyaguleeta kyogambayo ono eyaleeta wagala kutunga ebiseera ebisinga buli nsobi eyakolebwa emabega ate mu biseera eby'omaaso evaamu miranga kale nno omuntu yenna oli asooka okwebuuza ekintu ekikutuuseko nga tokisuubirira nga tokyagadde buzibu ki era bwaba wagenda obubi kale nno mwegendereze nnyo mu bikolwa byammwe ebyabakulembera kuba byandideeta amaziga ag'oluvannyuma njagala mmanyi kyenkukolera bw'odda mu nnyumba yo era bano baasaba ekintu kimu
kiki bayinza okukolera omusambwa guno kubanga ekyamazima tewabayo omuntu akulimba mbu omusambwa agunyoola enkizi era asobola ogutta omusambwa olina gukakanya kuba nakyo kitonde era buli kitonde kyonna Katonda kye yatonda kirina olukusa okulabika nti kyeyagalira mu butonzi oba mu buwangiro bwakyo era omusambwa bagukakanya nga bw'onyiiza omuntu yenna n'omwetondera kale nno n'omusambwa gwagala gube nga guddizibwa maka gaagwo kyova olaba omuntu bw'alaba omusambwa nga gunyiize gutandika okutta oyo aga sitaani gijja bamalawo bw'ani yagaana ensi bagikutonderawo guwekka n'ebitonde ebirala tulina obiwa respect buli kimu kyatondebwa oba kyawangibwa mu buwangiro oba mu ngeri gye bakitondamu kale nno n'olw'ensonga eyo tuleme okunyiiza emisambwa gitandika otuddiza aye tugambe mu sitaani atutta kyova olaba ebintu ebimu esala muzisoma Katonda n'atazirondoola nga mwe kennyini mwe muvaako obuzibu nange ekole ku nsonga zino tereeza omusambwa misambwa gyabeereranga mu nsozi olwaleero abagagga gye bazimba mwe gigobayo gyo giragewa gijja batta batuga buli kitonde kyonna kirina olukusa okulabika nti kinyumira okubiri mu nsi kubanga mwe babitondera tereeza ennyumba ey'omusambwa guno gusobola era baguwoyawoya ebintu ebimu bantu babikola yalowooza akola bibye kumbe ensobi zaleeta tegwagala kukakana giba n'obusungu yensonga lwaki jakkira mu bibira gyebeerera abantu batalina kugenda era abantu mu abagenda ne mutambaala ebintu bino kyova mwe muleeta obuzibu eyazza oguwooyawooya bagutega ecupa yagwo laba ettabu ku nsi kuli abalogo bukyaganye 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 gubadde gunyumiddwa enfidimu egenda maaso olwaleero ng'okola kisuubizo era ng'olagaanye kikola kuddamu kubanga kuza mu nju olwaleero waba mu nnyumba ye toddamu okudda ku kyalo okitigomya awo gemakaako otebenkere toddanga ku kyalo bagukakanya okulabika ni bagoba ku kyalo obutaddamu okutawanya omuntu yenna efirimu yaffe egenda mu maaso tewaliwo ngeri gyogaba musambwa gwatabuse tugutte tewali wabula kumanya bumanya bwawe agenda obubi era obusungu buba bwavaawa kale no bannaffe kye baakola kwe kugezaako okulabika nga ono bamuzza engulu kubanga n'oyo aba yakola ensobi oluusi aba tamanyi nti kyakola kirivaamu akabasa kyova olaba kintu busungu si kirungi kubanga ekyaleeta omukyalo ono okulabika nga agenda oleeta omusambwa kyava ku kugaana okontrolinga obujja bwe yalina ye n'asalawo alowooze ndi ekyokukola eddogo n'okuleeta by'ataasobole kyekyokka ekiyinza omuggyako abalabe be oluusi bwe tulowooza bwe tutyo nti kuloga kwe kuyinza okendeeza abalabe baffe ate tufundikira tuleese mitawaana eri abantu baffe be twagala so n'olw'ensonga eyo tulina okuba nga twegenderereza ddala bino byonna bigenda okuba nga ebikakkana ng'abantu ab'emikwano abalugenze ab'eŋŋanda
abaana bafiiriddwa. Kale bazadde mmwe mubeere beegendereza nnyo mu bintu bye mulowooza na biki bye muba mweyagaliza. N'ebyo nambimazeewo. Ekyalo kiteredde. Era jjajja ategeeza ekyalo nga ekiteredde. Kubonaabona. Naye nga lubadde lutalo lw'amaanyi. Naga tuba tulaba ekina-Uganda wabaawo ekyokuyiga ky'ofuna ebintu ebimu ne bitakumalaamu era n'oba nga tolina genda maaso nakuliriza ŋŋambo kuba emikwano oluusi gye giyigiriza okuloga oli nga ganaloga nnyo nze ne nfuna bakasitoma siwaliwo ddogo lireeta bakasitoma wabula kiva ku mukisa ogwatuula ku ggwe oluberyeberye. Abadde Sonko Betty, Magambo Grace ako ne Caleb Godfrey, Pafra Richard Walakira ne Ndibalekera Tracy. Tubakana nnyo mwenna bawagira ebina Uganda akuume.